eri ku brand new release okuva mu Keke the Best. Bw'oba oyagala DVDs oba videotapes byonna bisange mu Keke the Best ekajjansi awo ku luguudo lw'Entebbe. Mbaagala nnyo mwena mukyali ba best nnyo. Tulaba Dolby Digital Sound era ku DVD kugamba sound ogifuna mu bujjuvu nga bw'ogifuna kaakano mu kaseera kano mu Keke the Best oba ku videotape oba nateera ku DVD. Tuli ku ntandikwa ya firimu nga bagiyita When Eagles Strike, brand new release. Sasi ku nyama, si action wabula sasi ku nyama. Katugende maaso n'entandikwa ya firimu. Mu kaseera kano tutandise na kiro ng'aliwo ab'ebitiibwa bakatuuka mu budde buno, naye ng'ab'ebitiibwa abo nga bw'okimanyi nti obulombolombo oba emikolo gye bagigenda maaso balina okuba eŋŋoma zaabwe. Bwekyo gye tutandikiddeko mu Philippines. Kaakati omukulu ono gwe balambuza bagamba nti kitulaga amaanyi n'obwagazi Amerika bw'esazeewo tuwa n'otuyamba. Tugudde ebifo byaffe bino eby'enjawulo era nga twagala tugende maaso n'ebirabirwako. Twagala tukulaga ebintu eby'enjawulo mukama wange biibino. Oyo ani yaakatuuka era ani gwe balambuza. Katulabe ekyali ntandikwa tunoolire. Budde ekiro tuli mu Philippines. Kaakano omukulu yasaako segereeti. Aba akoleza segereeti n'amagama gateryandaba naye teryandaba wano kiri mulaara oba neekengedde bubi ndowooza kiri malidaadi. Kale aba akyakanula amaaso n'alengera ekisikirizo ky'omuntu kwegoberera sooka gye tulabe. Abajja akamundu abalwanyise kumba abaduuyi batuuka butuusi saawa yakanyamberege bebaani baagala ki. Katulabe tunoolira. Keke the Best in the house. Bobo twetaaga tusigala ekajjansi awo weewokka awali library ya Keke the Best tewali walalamu. Oba oyagala DVDs videotapes bisange mu Keke the Best ekajjansi. Tunuulira entandikwa sasi ku nyama wo movie. Bwe batyo baana balenzi baali bakuma bagenda kwa matukayo ng'abasajja bazana ebyokulwanyisa namusa ng'abasuulamu kibazuka. Abasaanawo basaanewo. When the Eagles strike, Keke the Best in the house. Bw'oba otwetaaga tusikana ekajjansi awo weewokka awali library ya Keke the Best tewali walala ku luguudo lw'Entebbe. Mbaagala nnyo mwena abala baffe musa Keke the Best temujjanga okwo mugende maaso okwagira Keke the Best. Firimu zonna ez'omulembe oba ozeetaaga zibuuze aba Keke the Best ku luguudo lw'Entebbe ekajjansi. Bannange tulese waliwo ekitiibwa awambiddwa era mu ngeri yeewuunyisa. Abasajja baamugombamu obwala nga tebalina muntu n'omu gwe beebuuzizaako ate nga baamutumya mu butongole. Yajja mu butongole okujja okulaba nti aggulawo emikolo era mu butongole kikyo kyaddirira lwaki yawambibwa. Abaami abo baagala ki? Bo be baani? Katubirabe mu firimu yaffe. Jjukira ni mu Keke the Best tuba n'omulamwa ebiseera ebisinga. So si firimu bbira mpango zibaako omulamwa POW prison of war. Katuwulirize bino. You guys made a big mistake kidnapping an American senator. You just guaranteed that we double our forces in the Philippines. Omukulu yamutegeeza nti mwakoze ensobi nnene nnyo basajja mmwe okuwamba seneta waffe wa America kubanga tujja tugatta amagye gaffe ne gakubisaamu agammwe aba Philippines emirundi nga 10. Kale n'olw'ensonga eyo ensobi gye mwakoze nnene nnyo mwetaanulidde akalimu obuwuka mu ba Al-Qaeda. Kumbe buli nsi yonna waliyo ba Al-Qaeda. Katuwulirize. Life if need be. So this is what you got to look forward to. Unless you tell us where you are holding the hostages. Bwe batyo omukulu ono baamutegeeza ku nsonga y'okuba tebagenda mutwala mu kkooti kwejulira, tebagenda mutwala mu kkooti kuwoza, bagenda musiba obulamu bwe bwonna obw'oku nsi bw'asigazzaayo okuggyako mukisa alina gumu gwokka kutunuulira gye baasibidde abawambe. Bwe kibanga kyekyo ajja kusobola okuteebwa. Bw'abanga takoze kyenye kye twetaaga tugenda kuteebwa ssebo. Tukkiriziganyemu ekyo kikolebwe nga bwe tuba tulagaanye. Bwe kiba tijja kusoboka naawe obulamu bwo bwonna ogenda bumalaano mu kkomera.
n'amuwandula. Ompandudde? Fine. Kirungi. With or without a trial, you are screwed as a gunny. We know you have a family. This is a one-time only offer, so you better think about it. Yamutegeeza wadde ogezaako tulemesa naye tukumanya akawonvu n'akagga wajova famire yo tugimanyi bw'oba ogaanye okukolagana naffe ojja kukirabamu enjawulo. Bannange jjukira nti ababanda baaviira ddala mu Philippines era mu matwalo ago gennyini twavaayo ne tudda ku beesi y'Abamerika basala busazi nnyanja luva okwaya beesi yabo weeri ne batuukira ddala wa wali Al-Qaeda. Mukadde kan tugenzeko mu training camp ey'amagye ga America wa katulabe Maimbongo Zulu. Amagye balinga baana basomero, amagye balinga baana bato, baagala nnyo kibayita okusaakaanya. Katuba tuli omukulu n'ajja ne baddukawo kugamba banga baana basomero bwe balaba omusomesa ne baduka bafuumuka emisinde naye ng'obadde bakola eddalu. What's your name, soldier? PFC Tyler Owens, sir. Amanya gonze Tyler Lawrence. Yes, sir. Well, I don't think you do. When I came in here, I said as you were. I believe you were doing push-ups. They're for the guys who bet on you to not get paid. Bw'atyo omukulu yamutegeeza mbasanze mubadde muyina bye mukola era temukomako ekyo mugende maaso ne bye mubadde mukola era nga njagala ogende maaso n'okola press-ups z'obaddeko. Bw'oba olemeddwa ojja kusasulira ekyo era nga bwe mubadde muzannya ne bamuzaawo. N'agamba nange ndi Kanyama sobola kuddirira. Wuuyo Kanyama akulaga kikyayinawo tasobola kuddirira. Omukulu w'alina kyaliisa abavubuka bano naye alaba omuvubuka ono akyaliwo nti ee oli Kanyama nti yesebo ndi Kanyama okyakolera ddala nti nkyakolera ddala. N'amufuira sigala ye sigala mubi ku bulamu bw'omuntu ekifuba ekyo akinafuya nnyo. N'alutena nti abakulu bakuyita mu bwangu ennyo. Good to see you, Lieutenant. You too, General. How's the elbow? Oh, it's not bad. I still can't swing a driver, though. Yes, sir. As I recall, you couldn't before the Gulf either. Well, that's true. Enough bullshit, Andy. We got a serious situation. What's the damage? 3 hostages, most notably an American senator. They were snatched by Muslim guerrillas and taken to the Malaysian island of Sabah. Rescue op. What's the hitch? They want the release of 30 of their fellow terrorists from our base in Gitmo. Well, surprise, surprise, that ain't gonna happen. What's the clock? 48 hours, and they start beheading. Bw'atyo omukulu ono jjukira nti asobola okukuba essimu eyo yanjawulo nnyo ng'alina omujaasi omukugu gw'ayagala era gwe yatendeka anaasobola okumugondera mu mateeka ge. Mugamba nti waliwo omulimu nti mulimu kisebo gwagenda kulesyuwinga ani kwegamba okununula omuntu yawambiddwa ate yawambiddwa na baki ne baterrorist okuva wa mu Philippines bo basaba ki demands. Bwe boogera ku kigambo kya demands baba balina bye basaba. Kumbe Abamerika balina abayeekera be baakwata 30 mu gurupu y'abo abawambye seneta mu America. Kati nga bagamba nti ekyo kijja kwetagisa ennaku mmeka 48 hours z'ennaku 2 lwa nsonga nti ekigenda okukolebwa mu budde buno America teteesangako jona luli nabayeekera. America afazali mwena mufa ne muggwawo nga tekoze ekyo. Kati kwe kutumya baddebi b'ekomando baana balezi ab'obulabe bajje bakola omulimu guno mu butongole mu nnaku 2 kirina okuba nga kiwedde kubanga abasajja bano batadde ku nninga. Otegera omuntu ng'akutaddeko ekyokya yanguwa n'afuuka yanguwa eba nninga. Kati tulina ogenda okusunsulamu abajaasi abamanyi omulimu guno gwe bagenda okukola. Katutandika bwe tuti tonoolira. Gear up, Darren. Time to fight. Gwe bendi nzuukuka sawa ya kulwana nti kulwana. Look, man, I mean, do you really need a medic for all these bumps and bruises and... Nagundi omwenge gwonyo ogukukisirwazizza wandifunye ku madagala oba ogenda okulaba omusawo. Sawa ya kulwana kyategeeza oli ajjidde ku kiragiro kubanga abajaasi bano babana n'omwomu. Combat. Grip it and rip it. Let's go. Tugende sawa ya combat. Oli bwagamba combat manya nti lutalo so si kwambala combat nti kyambalo. Combat lutalo. What's with the watch, sir? It's my albatross. Mwana mulenzi ono yabuuza mukama we sebo ng'otuna nnyo ku ssaawa kiki nti ezo z'embeera zange. Take shit. Batandika butandisa abavubuka okubategeeza kye bagenda okukola mu budde buno katukiwulirize n'enteekateeka nga twolekera
mu Philippines tonolira. 100 hours. U.S. Senator Leonard J. Barnes. J. Barnes ye musajja yawambiddwa era nga US Senator muntu mukulu nnyo mu gavumenti ya America. By Muslim terrorists and taken. Nakutegeezaako nti mu America bw'oba oli senator oba osobola okuvuganya ku bukulembeze bwa America. Kati oba wakitiibwa nnyo mu kaseera nga kano. America teyinza kufiirwa muntu ng'oyo ng'ate basobola omulwanirira. Kati wano bateekateeka waliwo amagye ga Philippines bwe beegassa awamu okugenda bulambalamba bang'ange abayeekera abo. Kinaasoboka katuuze batunnyonnyola. At the burned down coastal village of Sumangdray to here, the target area. Bagamba nti waliwo ekitundu ekimu kye bayita Bondag. An Al-Qaeda training camp has been established. N'ekifo kyennyini abayeekera badde bakola training twamanyaawo. Activate tactical beacon to indicate extraction point. Tujja kukozesa kye bayita beacon okuzuula ekifo kyennyini we tulina okutuukira. Bannange mwenna mulina okugoberera ebiragiro n'ebimu bino ababikoleddwawo. Tuteekateeka olugendo luno ng'era Abamerika mugendagenda n'abasajja baffe aba Philippines baabatika ku bwato ne baleka nga basomoka ennyanja luva okwaya basobole okutuuka mu matwale ag'abayeekera be baani babayise ba Al-Qaeda tonolira mu Philippines. Amagye ga America gazze n'emmundu ezeetaagisa nga bwe nakutegeeza bo tebaagala byakuteesa bwe kiba kizze kiba kizze kwenganga bayeekera katukozesa omulimu ogwo n'omukisa ogwo. Katugenze ku besi ya Al-Qaeda baabano katuulize ekyekigenda maaso. Gano ge matwale g'abayeekera mu Philippines. Bamulese senator n'abasajja be yali nabo bwe bali baggulawo omukolo mu batwaliyo mangu sabayeekera ayogedde. Katuba tuli awo cellular phone oba gye bayise satellite phone katuwulirize. Yes. 30 men. What a waste of lives. Bwe batyo baamukubira essimu nga bamutegeeza nti waliwo bajaasi bakusindikidde Abamerika 30 n'abategeeza nti o bantu 30 kale bonna bagenda kufiirwa obulamu bwabwe kansindika abaana bagende babankolireko. Gagana amagye ga Amerika 30 nga gali kintabule n'aba Philippines. Bano abatutwalayo bwe bamanyi mu matwalo ago ne baana balenzi be bano bakomando. Tugenda maaso tonolira. Sorry, sir. You're the medic, right? Yes, sir. Good. Get to the back of the boat when we land. Why is that, sir? Because it'd be a shame if the first one killed was the medic. He's going to stop all the bleeding. Well, that's not going to happen, though, right? I mean, everything's going to go according to plan. Nothing ever goes according to plan. Waliwo abatidde owaayi kiki beera kigalo nti ndi kigalo beera kigalo mu lutalo gwe gy'olowoleza mbubeera kigalo kana akaseera kaba kakanayo kyani. Jjukira nti b'oŋŋamba w'eŋŋanga baategeredda nti waliwo abantu abaduuyi abatuyingirira ate nga nabo bennyini baduuyi. Komando tolinda nga lyato kutuuka obuukangako wadde amazzi gasobola okukutuga ofe ng'ogwa mu mazzi. Bwe batyo baana balenzi ne baleka nga bakola obwangu basobole okutuuka ku lukalu batandikira ekyabaliisi. Kiki kye twagala kununula senita yawambiddwa n'abayeekera mu Philippines tonolira. Tulaba ssasi ku nnyama lutalo.
twalese nga Ssaababanda ategedde n'ategeeza nti mubaleke bajje bw'aba baagala okufiirwa obulamu ngenda kusaanyawo obulamu bwabwe bonna ne baleka badda mu kibangirizi ku lukalu. Moyiteewo baba akatuuka mu kibangirizi nga batandise okutambula. Ssaabasajja abasuddemu mota saawa ya kanyamberege bannange tunuulira lutalo lutandika butandisi. Ne bamusamula obwongo. Kiki ekyo kako tyasi kange kako tinedda. Bamukutuddeko omukono naye era omusajja atu abadde akyalwanako. Lutalo lukyagenda maaso baagudde mbayeekera Nigeria gavumenti wano lukoya. Of them! An army, what do you expect? Musajja twamwambisa amasasi ag'okumu ng'ate bamukutuddeko dda n'amagulu takyalina buddukiro owaye temutambaala. Tebalumba bwe batyo bantu bafudde baleke abafudde baba bafudde kubanga wano tuli mu lutalo. Buli muntu yena agezaako kudda emabega ajja kafiiramu. Mujje tugende bugenzi maaso, mujje tugende. Abayekero bagenda okutukaano nga bagenda okusisinkana Abamerika. Amerika nga basalinkiriza dda tebali tebetaagira ddala kulaba nti Amerika asomoka amatwala ago. Kati ate bayingulayo abawanvu n'abampi badde mbawondera Abamerika balaze. Gwe okyali mulamu kwata ekiso ate gwe gwafudde dda gwe bona obulago nkusala ng'asala enkoko n'alyoka afuwa omusaayi gwe kiki tonafa totugasa fa. Ejo bayise charging kati bakyajinga. So Abamerika bali mu dduka bw'otuka ng'ogwa kavaali kutaasa bulamu kubanga essaawa ina okafiiramu ssaawa ya dduka n'abayekera baabana bajja baddukiraku kagere ku kagere okozesa bwongo maapu wano tekyakola. Muyingire munda
tebagezaako okusaasana Abamerika. So Abamerika basaasaanye dda, buli muntu waba agudde kavaali kyekimutaasa. Bw'obulawo ogwa kavaali omanya nti waluguddemu dda, anti y'eŋŋombo y'ennaku zino. Yanguwa abasajja bajja ffe tuli bakazi kiki yanguwa nno mugoberere maaso awo. Bannange bino byakuwaliriza kubanga bw'osigalira weekanga era okafiriddemu. Kyona okulaba bwe bwangu okulaba nti abasajja bano obawona. Wadde naawe oli musajja gwe abatambadde bagamba nti kakukola tondeka mabega. Yanguwa ogobanga musajja muno n'olekanga ezikuza, olekangamu ezikuza baaba kubanga atuuka waasinziira n'alyoka kukomyawo entyaji. Amerika bano babuliddebwa. Mwongereyo. Amerika babuliddebwa nti mujje mweyongereyo. Bayise wano. Njagala tujjukire nti bw'ova ku nnyanja luva okwaya era bw'ogenda osaatuuka otuuka ku byalo. Bano bagenda kuyisa amaaso nga babalengera. Wuuno. Batulabye. Tweyongereyo mabega. Tuva kiwet. Kaakati babagamba kudda mabega. Nabali bafuna ekyagaanya ekyokujja nga babanyigiriza. Temukkiriza Amerika n'omukufuna kyagaanya. Yedduka gwolaba mbudde buno. Bw'ogwa kavaali ng'osobola okusinziira woba otandikira. Tutandise bwe tuti. Katulabe ku ssasi n'ekikompolamu ekiri. Bakuchomeka ekikompola nga nawe ogamba nti wano wafiira mulogi. Nkola bwangu. Bwogeza n'ozeerera bakuzeereza. Nkola bwangu afuuse nkola bwangu. Yangwa. Tozeerera. Ani agamba. Bagenda okulaba ekkubo liririmu. Olutindo olwo singa balekawo n'abasajja bali bajja batuwondera. Katumanyi kye tuba tukola tutayiza olutindo olwo. Ansalinkiriza ku lutindo sasi. Onaalyoka asindika emisinde alabe ddala olutindo olwo bwe tuba tumaze. Baba kyasalinkiriza. So abaduuyi batuuka butuuzi. Esase. Mugende maaso.
baba yuwa buyiye musajja abasimbira amasasi ga kumukumu n'asumula wakadaana Cover me! mwana mulenzi bayiye ekyokulaba nti olutendo luno balukutulako olw'ensonga nti abasajja bano kubasomokera ne bajja ne batukaabya akayiri gombe kati kikoze bulungi nnyo okulaba nti tubajjeewo weewaawo fena tusaliseeko lye libadde ekkubo amiina ayayayayaya amiina maama nnyabo tutambule kwegamba Filipiini yasigala anyeenya mutwe Abamerika nga bamalirivu waliwo naasigalidde oyo aduuyi mukama wange nze mponye naye nyambaako oyambeko sina budde obwo oyambeko mujje tulumbe ekyalo kino bano Amerika gye baddukidde eno mujje tubalumbe jjukira nti Abamerika buli bayise singa wabaawo civilian ajja kukinyumya abantu bano tubaweebwa buddamu wano waffe bakwata dda basajja baffe naffe tujja balekera mirimbi tubeetaaga baagala bayeekera baabwe 30 Amerika ge yakwatira mu beesi yaago oyo Mufilipino bano B'Amerika. Where's everyone? Medical supplies intact, sir. Weapons are fine. Baabuuza akoze ku byokulaba buli kimu kiri bulungi medical fine ono agamba nti n'emmundu zaffe ziri bulungi ate ekyobusawo ogenda okukwata ku leediyo buli omu yeekebejje kyalina leediyo nfu. Sorry, sir. Radio's dead. leediyo nfu. Fix it. See what I can do. kwegamba gitereze ndikangezeeko okulaba ki kyenyiza okukolawo naye nga biganye. Maps are fine, sir. Ahmed, better keep the lookout. Stow it, Tyler. We'll find us easy enough without you sending up smoke signals. Mwana mulenzi abadde agala kukoleza kasigala mukama amuganye tokoleza kasigala bajja kugoberera omukka batuzuule wawe tuli. The beach. I thought you Americans never left a fallen man behind. n'Abamerika nali nsuubira nti tusobola kuleka basajja baffe mabiga naye ati gwe ng'otumiikiza kira nti twajja kununula bantu tetwajja kununula bafudde ekyo tekyali mu tteeka lye bampa tutambule tugende sidda amabega kununula bafudde ntaasa balamu kyekyokka. Balloon animals for the kids. All our men are dead. It's only the 7 of us. And n'abasajja bange bonna bafudde olw'okuba tukyayiye ekkubo ery'okutambula nga tuyita wano lwaki tuyita wano wagala tuusa tumalawo nkugambye ndi ku kiragiro nina okutuusa kibandagidde sijja kuwuliriza bibyo nina okutuukiriza kibantumye. say 30 dead soldiers is more than a complication. All we need is to get back to the beach, activate our signal. kaakati ono amugamba ku kigambo ky'abantu ky'abajaasi abafudde kyekyo si kikulu nnyo ono agamba tukyuse tuddeyo ku beesi yaffe abafiripino tetusobola kuddayo tulinagera maaso nakulaba abasigaddewo waliwo ono mwana mulenzi abadde agenze kola paatro banaye tukyalina obuzibu bunene nnyo abayeekera bakyajja mu bungi bayungudde abanvu n'abampi era bwe kiba kisoboka tutandikirewo okudduka abaaye musaasaane nga mujja tugenda kale. waliwo ekyalo kye baatuukako ekyalo kino abantu bano benkanya tebajja kuba na lugambo bano ddala tuyite mu bantu ba bulijjo bano tebatukwasa ennyo. Ahmed, you speak the dialect. Gw'omanyi olulimi lwe bayita dialect ndumanyi gendayo.
people don't want any trouble, but they hate the thieving bastards, so they're willing to help us. Kakati abantu abo bayogera nabo mu lulimi lwabwe baluyita Ludailengo. Mu kaseera ako baategeeza nti tetulina butawana nammwe era tutulwaddeyo kubayamba, wabula abasajja banaayingirawo wano mulabe nga mututaasa. Kati abakulu bekikwatako bwe bakuŋŋaanye baagala kumanya abalenzi bano bwe batuuse. Waliwo amawulire gonna agaafulumyeyo tyasina bakufuna ggulire lyonna n'abalenzi baleka bayingidde mu matwale agatuli gaabwe. Strewn across the landing zone, any hope of survivors at this juncture would be wishful thinking. Kaakati ono agamba nti mu katundu ako ke baatuuseemu bwabaawo kaawonawo yenna bijja kuba bya bulimba kubanga amatwale ago gajjuddemu baki ba Al-Qaeda. Do we still have that Al-Qaeda detainee that I questioned in lockup? Kumpe bano abasajja bagamba nti baagala ba Al-Qaeda bali abaggalirwa era singa tebatta ba Al-Qaeda abo nabo bakyagenda maaso n'okusanjaga n'alumanya ne saalumanya agezaako okuyamba Abamerika wakugwa mu kateeba. Ba Al-Qaeda gwe changuani utaongea we kuja hapo sasa, waanza kuongea Ricardo, wala po ako nakita. kusaona American hapa, kusaona American. Ikala kayo, hanapin niyo. Haya nyinyi chagua. So America baatuuse dda matwale gano ne bagwa Kavali baba kyatambula abantu bano nga banonyesa abantu ba bulijjo ani atunda amayuni nze sebo Wabi ari dito? gwe nanyini wano Wala kayo. obadde oyagala ki kyobadde oyagala we kyewe Taga rito ako eh. Banze banzaala wano Tapadaan ako numisan. nali wano omwezi oguwedde nga saakulaba Namatay yung n'ataata wange bwe yafa nali wala mukaala akamu ke bayita Kinabalu. Taata we bwe yafa eyo gye wali. Napatang ba dito mga Amerikano? Olabye ku Bamerikaano abajaasi nedda. Kaakati ng'oyogera ng'omuntu alina omutima omugumu. Bannange omusajja ono nga simumatidde enjogera gy'ayogeramu alinga alina ekimuyinyudde. Apaana abaggulawo ne balyoka bamwambika essasi ne kirabika nti abasigadde wabiri balutegedde ne luddamu ate buto ne lukoya. Kati ab'okukyalo mwerabirire ng'oragawa kwata kikomando sasi ani agamba gwe obadde obuuza agamba nze nkutungira bwe kiso kikomando oragawa kwata bulo sasi eki mwaba Al-Qaeda tetubeetaaga aba Al-Qaeda sasi awo kikonde kikomando kiso bukodyo bwaba komando bokka peke yake sase kati nze ndi komando kano nkamenya mumenya menya kamenye oli mukama bwe amenya bumenyi kubanga yekanyama kabode wuuyo wowe nyabo dyani nyabo yani Wants help. I want information. ayagala buyambi mukwate atuwa amawulire gambye eki Raparas. They took them to Raparas. n'abasiba batutte mu kyalo kimu kye bayita Raparas. See what you can do for me. Kale muyambe ajja tubuli ebisingako awo. Tekisoboka ssebo tajja kuwona. Kale muleke tugende. Teri kuwummula tugende. Listen, it doesn't matter what I think. I have my orders. Kaakati ono amubuuza naye ddala gw'olowooza otya nti akyo si kikulu kye ndowooza wabula ndi ku biragiro tugende tewali kuwummula. N'omusajja ono atukozesa ng'obulogoyi kiki
La Pius bano gye baba tutte kati Kibanda alikodinga videotape ng'agamba ki katuwulirize. Rescue attempt. It's your turn to pay. America twakitegereko nti muli mu mission ya kujja kununula bantu bange. Naye okununula abantu bammwe ekyo kyo bwe mwawaddeyo kusasula mujjageza kubanunula. Bwe mba temwewaddeyo kusasula abantu bantu bajja kuwona. Kyategeeza abawambe balina kufa oba oyagala oba toyagala tulina okubatta. If you want to rescue those hostages, you will need soldiers who know the terrain and the people. So what are you saying? I'm saying you better let one of us run the point. Okay. Ahmed, check ahead. Rendezvous back every half hour. Baalagira omujaasi omwagenda akole patro era yabakulembera. Naye mukulembera kuno nga bagamba mu dakiika 3 balina okubako ngu batuuse. Kibanda agamba. Make it again, and I will kill another hostage. 18 hours. Where did the tape come from? Dropped by courier, sir. Abawolulabula olusembayo ng'abategeza America mudda mukola kimwakoze ngenda kuttayo omuwamba omulala omu nja kuttayo omwomu okutuusa nga mbamazeewo bajje no bakano be bakwateko bakano bagamba ki Going on over here. And that's the way it's gonna stay. Pardon my French, but what the fuck does that mean? We received a videotape an hour ago. They've executed one hostage. Not the senator. No? Bakatayo muwamba omu nandoza si senator nedda balina omuntu kubasse abadde omugoberezi wa senator bagamba bagenda kuttayo omwomu okulaba nti bawangula olutalo luno lwe baliko. Public. My hands are tied. Look, I don't care about the ratings, General. I only care about my men. And I care about mine, General. Kaakati ono General ategeza mukulu mune ku nsonga y'okuba nti abantu bafa naye ate emikono gye giyinja egisibiddwa kati ate ono amuddamu g'amugamba sina kyenfaayo wabula nfa ku basajja bange bokka ne General agamba nange nfa ku basajja bange ono Mufiripino ate ono America kati embiranye eri wakati awo buli omu ayagala babe buli omu ayogerera wuwe tojja muteeka ku kyatakkiriza kukola. It's over. So what are you telling me? That you're not even going to bother to look? It's not my call. If we knew that men were still alive, we could go in. But short of that, the curtain's closed. Good night, General. General yategeza mune nti bannaye ekyokuttisa abantu bano ku bwereere tekijja kukola okujjako nga tutegedde nti omusajja akyali mulamu senita gwe mwetaaga weewaawo abasajja bajja genda maaso bwe kiba nga kyakwesasuza bwesasuza ebyange biggaddwawo sijja kuddamu kuwondera ebyange bikomyawo kakiri gye muli. General oli America yagamba ffe tulina okutuukiza ekyatuleese teri kudda mabega bwe tutyo katweyongereyo maaso tuukirize ekyatuleese katulabe abalenzi baabano baana abalenzi ba komando amu ne ba Philippines. Teniente, masama ang kutubo sa lugar na to. Bukas tayo. Wala tayong pagtataguan. Hammer doesn't trust the terrain. We're too exposed. Not enough cover in case of an ambush. We have to double back. What? Why? Because we might be heading to a guerrilla checkpoint. Kaakati omukulu w'aba Philippines abagamba tudde mabega. America muddamu lwaki tandika tulabika nga bayingirira mu matwale gennyini ag'abayeekera ba Al-Qaeda. Tetusobola kulwana bannabajjaasa abo nga tuli babale bubazi tunakujja ne infantry y'amaanyi tilwaki tugende maaso teri kudda mabega. Hey, whose side are you on? I'm on the side that doesn't get my fucking head blown off. Ono agamba toli ku luuyi kinti olw'okubeera ku luuyi tekiŋŋaana kukola kye nazze kukola bwe kiba kyetaagisa kuba esasi nja kuba esasi siriiko luuyi. Take the long way around. Couple of hours. Ambakkiriza ekigenda maaso abalala bawoza luuyi naye ng'ate abamu bagamba nti ekyoluuyi tekitukwatako tugende maaso. Commandos kuva mu America ng'ate batabuddwamu n'aba Filipino kubanga n'amatwale ge tulimu g'aba Philippines.
mwe muli abayeekera okuva mu Al-Qaeda mwana mulenzi abakola patrol eyabadde ne Wakadaala bamukubye essasi aluguddemu nakugambye nti eŋŋombo tomala gakuba amasasi bwotyo okuba ki kyotalaba anti livudde waggulu awo lindaku balina gwe bayita sharp shooter abayeekera akuba sharp essasi ku nyama Wakadaala akubiddwa nanja kuba bulungi naasebo nakugambye tujja gwa mu kateeba kabaki kabayeekera lwati tudda mabega teryadda mabega essasi livugira wano teri kudda mabega teri kudda mabega tweyongerayo maaso kati omukulu abuuza sniper omusiru oyo ali luddawa sniper atukuba ali luddawa gwe nagambye gwe bayita sharp shooter akuba essasi ng'alikuba ku nyama talina kuba miss n'amasasi ge bamuwa gaba bamabale bwe gabaamu amasasi g'abantu 5 atta 5 baba mugambye kutta omu bamukuba amasasi ago gonna agamukuba gonna ne gaggwawo ogwo mulimu gwe guba mutongole kyobula bamwita sharp shooter sniper kati ono gwanoonya sharp shooter aluwa bonna basiriikiridde baagala mukama waabwe kyakola kyabatambulirako noono musajja agoberedde mukyoyo mu Filipino ono ye komando kuva mu Amerika akulembera ekibinja kya bonna abo Mister gwe naawe gwe ompamba genda eri ono amubikudde sirinda heedi ate ono amwabye omutima babadde 2 ku 2 Took you long enough. naye kikutwalidde akaseera kawanvu. No, I could not do that. You're the one with the tactical beacon. Omanyi gwe okimanyi nti gwe beacon kwe batambulira tactical beacon batambulira ku oyo. Well, at least it's progress. You want progress? Give me 2 platoons in 6 months. Make war on terrorism something you just read about in history books. Is that so? A country like mine has a lot of interest in this war. The outcome affects over what politicians get reelected, what companies survive. This war is fought in the boardrooms and the halls of Congress as much as it is out here. Divided front, huh? For America, this war is part business, part justice. Kuma omukulu ono mukwogera bino ebigenda maaso nga kyategeeza nti waliwo abalimu abakola ebyobufuzi mu gavumenti ya America ne wabaamu bali abakola nga bakoleramu ssente kati oyinza okwekanga waliwo ali emabega w'ebintu bino ng'ate mu America kumba akibuulira ono Omufiripino amugamba nti mu America bwe mukola embiranye ebeera mu bizinesi na byabufuzi tokyerabira amagye gano n'entalo ezitakedde tye kumba tutuuka mu matwale g'abayeekera weewano osetula omanyi nti ogwa mu kateeba bw'otambala abantu bano nga si basanyufu n'aluma ne salumanya ajja kukyogera. Saabayeekera wuuyo abalengedde bulungi nga baleeta senita okuva mu Amerika yajja kugulawo kifo ddwaliro n'abantu be ne bawambibwa mu ngeri etaategerekeka. Tembea alinga tembea. Wacha habari yako tembea. Hakuna mchezo hapa tembea. Excuse me, General. I think this is something you should see. Yeah, better be good. General, I think we have a wrinkle. Yeah. Na General, satellite ya fifana byekubye byebino. Nga betegeeza ngalo nge matwale agaba yeekera wano basinziira okukola obunyamberege wano we bava ne batutambala
tukoze tutya general kyetaagisa air strike oba Vehicles, trucks, jeeps. The dots, they're people. Troops and hostages. You could see this first photo. satellite bifaananyi byekubye ekulaza amagye ekulaza amamotoka we gayita ekulaza ne basivilian n'awali abawambe. Nobody knows where they are. Did you talk to our Al-Qaeda POW? Yes, sir. And he would know where they'd been moved to, but he's not talking. Bagambye nti ku musajja oli Al-Qaeda gwe baakutte POW agamba tewali n'omu amanyi bantu abo gye bali. Mulina kukola kyetaagisa okuzuula abantu abo. Kiba kizibu nnyo ffenna abayeekera okumanya abantu y'abatutte kuba naffe mukama waffe tatwesiga. Al-Qaeda boogera n'oli omusajja omusibe naye nga tayogera bigambo bingi ayogerako bitono n'asirika. I'll put in for a hazard pay when we get back. I'm filing with you there, man. The more action I see, less I think this is worth the money. That's what you're doing this for? The money? Honestly? Yeah, that's right. Why don't you find another job? Like one where you ain't got bullets whizzing by your head? Well, where I come from, jobs are not that easy to come by. Money's... it's all that's important. It ain't that important. Waliwo gwe basindika najja n'akola patro kati baba alina kyalabye najja n'abategeeza. All clear ahead. You've done good on that, but you need to rest. I'm going to put somebody else on point. No problem. I'll do it. Kati omukulu amutegeeza nti sebo wantu wali kwebaka kubanga wantu buli omu alina okukanula eriiso ekyokulabirako abasajja tebali wala era singa bakivumbula bajja tutuuka ku wano nti baleketa ddayo obeere ng'okuuma nnyo nange nina kye ngenda okuyiiya ndikalise. Ayiza atya nga omukulu era nga gwe kikwatako abaana balinzi bano abakoze atya okulaba nga twefunza webunaakerera enkya ku makya nga bayeekera tubazinzeeko kinaasoboka babazingako batya tunoolira. Head, taking a high route might save us some time. Good work, Dima. Plot it out. I'll let Ahmed know we're changing course. Kati omukulu awulidde essasi waliwo gwe batulisiza n'ajja nga agwa kavaali kiki. Ahmed, what was that? I don't know. Kibadde kinti nze nkubye bukubi sasi nina kye neekanze naye sikimanyi naye oli mulamu bulungi. Do you think I'm lying? Olusa nkulimba. Say that. You did. We're changing course. We'll get the new coordinates from Dima. Bamukyusiza aveewaawo mbwalina kyalabye n'akuba essasi ng'ate buli kibira kibaamu n'obulombolombo bwakyo kati ne General wano atandise okunywa akacyayi tekagenda waliwo aleeta amawulire. They've moved the American hostages and they executed American civilian. And I think it's fair to say that the gloves are off. Baavuddewo awo bagenze n'Abamerika abawambe era ne battako Omumerika omu omuwambe ne bategeeza nti bagenda kuttayo mu Amerika omulala olw'ensonga nti Abamerika bwe bagezaako balumba kwaga amagye ge baaweereza kyo kibatabula butabuzi mubanga ababalemesa ku kye basaba kababatte baviiremu awo. Thank you, Captain. Yes, sir. Batman can't even fly. All Batman needs is a little kryptonite, and Superman's dead. Bullshit, man. With Superman's strength, all you need to do to kill Batman is flick him like that. Don't touch me, asshole. Fuck you, man. Listen, you little fuck. Ah! You wanna fuck with me? What, are you gonna shoot me, you little shit? Omanyi abantu bano tebakwatagana. Abamerika n'abatali Bamerika bano babayita ba yero kugamba yero omanya nti si mu Amerika yennyini Amerika yennyini omutuufu gwe beetaaga oba gwe twandise kafulu. What the fuck? Kati kyo kibalwanya. Off this rock. Tukyalina obuzibu okutambula okulinnya olwazi nga mudaano mwerwanya. Nze nawakadaala nkuyira buyiizi naye obwo obumundu bwobwo. Tugende.
What is our ETA, Dimar? 12 hours, maybe more, sir. That can't be right. Why is that? Because that puts us over the deadline. Find another route. We can't exactly flap our wings and fly. There's one other way. It'll shave a couple of hours off, but there's an element of risk. Why? Because we have to stick closer to the coastline. Pass through a village or two. Okay, we need the time. Lead the way. Bakyakubaganyamu ku ndowooza ey'okusomoka ekyalo ekimu ekyo naye ng'ekyalo ekyo abayeekera bakyebuna dda. Ekyalo ekyo n'abatuuze abamu bawagira abayeekera ba Al-Qaeda kuba omuntu yenna bw'agezaako okubalyamu olukwe bamuno bali bamusaanyaawo. Banaye bwe tuba tusomoka ekyalo ekyo kye nabalabuddeko mujja kutuusa mutumazeewo era tutambule nga twegendereza. Musajja bwe wawa kadaala omukono gena gutereera tutambule. It's broken. Belonged to the first soldier that was killed under my command. That's bad karma. Gotta let it go. Better take that watch up and forget about it. It's not your fault. War is war. Hey, is that Rolex? Yeah. I'd kill for that watch. Have it work in no time. I used to be a repairman. Anything that I could fix it. Bwatyo Omufiripino agenda ayogera n'omukulu ng'amutegeeza nti nze nali omu ku bamakanika be bayita ba repairman. Buli kimu kyonna nsobola okukikanika. Keba emmondo, rediyo n'okujjanjaba abantu, musawo ey'akabi nsobola okukikola naye okukanika ebintu ebyo bya sukuludeva ne magalo nsobola obikola. Anakyamujjukiza famire kye kyamuleetera okuba nti ayingira obuyeekera oba ayingira amagye n'okukwata emmondo. Era eno Australia musajja atu aginnyonnyola katulabe. Bwe gwali Jesus Christ. You Americans aren't the only ones with this court to settle. You think you can make a difference? Don't you? Katonda agamba nti mu Abamerika mwe mwaleeta ebintu ng'ebyo. Mwe mwaleeta okutabangula eddembe. Goloozi oyinza okukola bwe ekyenjawulo. Kyati bye mwataanuula. Kati mubizikize. Gw'osobola waliwo ekiyinza okukyukako. I may only be one man, but I'm gonna make a difference. Wadde nasigala omusajja omu. Naye lazima nja kukolawo enjawulo. Nja kukolawo ekyenjawulo. What about electric? Bagezezaako okubonyaabonya omusibe. Omusibe ababuulira omuntu waabwe gy'ali ayogere Omumerika gye baamusibidde. Omusibe tayogera. Agaanye. Bamuganye mutwala mu court martial okusobola okwejulira. Tebeejulira. Cut it down. Ono nno komando ssebo tunuli ekimuli mu kamwa agamba lazima agenda ate ng'agenda kweyunga ku basajja be bwe kiba kimwetagisa ajja kutwala jjeno amututta atya ayya. That's right. So we did the same by tossing them out of helicopters one by one until we got the information. Because America has always done what it takes to win. And I would gladly trade one Al-Qaeda life to save one American's. One? Why not 10? Why not 100? How about a building full? How about a couple of buildings full on the same day? Captain, the Geneva Convention is in place for a reason. The Geneva Convention was written to protect prisoners of war who... Bagamba nti ku lukiiko olwatuula mu Geneva Convention bagamba nti tulina okuba nga tukuuma abasibe abakwatidde mu ki abakwatiddwa mu lutalo prison of war. Teri kubonyaabonya musibe akwatiddwa mu lutalo. Teri kubonyaabonya muntu wa ggwanga ddala. Bwe kiba nga kyakubonyaabonya ekyo baakiteesaako mu lukiiko olugatta ensi yonna. No rules. But you're the CO. And so I'm under your command. And I command you to find out whatever you can without violating the rules of the Geneva Convention. Kati omukulu ono amutegeeza nti nze nkulagira okukola ekintu kyonna bwe batolinnya mu tteeka lyaki lya Geneva Convention. Ono abadde ki? Call the medics. He's not gonna... Bayite omusawo nti omusawo talina kyajja kukolawo. Ono yeekutudde omumiro. Omusawo baleeta waaki? Kiki? Here for 2 seconds to use the John.
Then I heard him scream. Omusajja yeetuze yekka lwansonga nti yeeteeseteese nga bano baagala mubuuza akana akataano afa zaali afa naye nga tababulidde byama byabwe. Obalabye bano Al-Qaeda. Ekyalo bakingidde dda kano kayisiŋŋanyo singa adu yakulabako abantu b'ekyalo bamusembeza ojja duulya nga lukoya. Lwaki tujja duulya nga lukoya? Abayiikira bayingiridde abantu nga bagamba bagenda kutta omwomu n'abeerosi boogera Abamerika bwe bali basooka n'aba erosi. Either refuse to cut drugs. Ahmed, what are they saying? Tetujja kutuna butunuzi kulaba ng'abantu abo babatta ng'ate babubuuza ffe Abamerika tubayingirire ng'abantu banyi nti tonaba olutandika era ojja kussa abantu ba bulijjo kubanga bwe tubagwamu obugwi abantu ba bulijjo bagenda okuttibwa. Tojja kubasasi nga lisosolamu nti likuba aduuyi likuba bonna. What people? Kayo! Kayo lahat! Paglalaman namin kayo nagsisinaman kayo! Papatayin Okay, namin kayo lahat! cover me. Ituro nyo na sa... Kale nze munkuume kangende mbatambale kyogenda tusa ngenda batambaala abo ngenda batambaala tonoonya ki gwelinda tulabe kiki bagenda okukola. More important things than the vision. Ekintu ekikulu kiri nti kwagala ki kunzikiriza kukola kyenjagala kati nyingiddeyo oba munzikiriza oba muŋŋaanye nyingiddeyo bwe nti ono alutaanuula nabona batandika okusenvula omwomu katuyingirewo munda muntu ku muntu muntu ku muntu. Magsalita na kayo! Oh! Sasi ku nyama muntu ku muntu tonoolira. Kati muntu ku muntu kankutekemu ekiso tojja kinteekamu. Bambi Mujaasi agenda kuyisa amaaso ng'aleekera akaana kalaajana bannange zuuka tugende essasi livuga naye aba takyaliwuliza kantwale akaana Omujaasi afiiririra akaana ate bamuleseeyo akaana kagenze kalamu bamutulisiza naye agamba tagenda bwomu.
bakaleka munaku Eagle to base. n'atewali kyakukola olutalo bwe lutyo. This piece of shit. Where's Ahmed? I don't know, sir. Ahmed aluwa nti awo simanyise oba ali luddawa. If he's not dead and he's not here, then where the hell? Genda omunoonye bw'oba tomusujjudde omanye nti afudde nti ate bw'aba tafiiridde wano alina waali. Right? Shoulder hurts like hell. Gw'oli otya nti waayi kibegabega kye kinnuma kyokka naye nja kuba bulungi. You ask me, all I have is a scratch. I just don't get it. I've seen some action, but nothing like this. Nakugamba ndabye action nyingi naye sinabangayo action ng'eyo. Sajja bakuba amasasi balinga abawendule. How many of them are there? What do you mean? I mean, as soon as we hop out of one frying pan, we get thrown into the next. Woyo gwadde babuuza. That's right. It's like they knew we were coming. How the hell could they know that? Because they're not really good trackers. Kaakati mwana munezi abuuza Ahmed, abantu bano baategedde batya ntujja? Waliwo omuntu omu kufa atulyamu olukwe. Naye omuntu oyo tategerekeka y'ani? Kuba abantu bano tebandibadde nga batuvumbula mu ngeri ng'eyo. Bategera batya ntuyise wano, tugenda tuukira wano, ne batulinda. Waliwo atulyamu olukwe. Fucking Pacific Fleet. Wait a minute. Are you saying one of us are tipping the guerrillas off? N'amugamba nti waliwo omu kufa atulyamu olukwe kye mwagala okutegeeza. Ani mumwogere ng'obudde bukyali. Breadcrumbs behind? We don't even have a radio that works. Tetulina radio, tetulina kintu kya bulijjo. Ani atulyamu olukwe? Mumunoonyereze. They'd have to have someone following us. Ekitegeeza waliwo omuntu atulinnya kagere, waliwo omuntu atugoberera. Kubanga byonna tugenda tubyesula tubyegaana. Ani atulyamu olukwe? Tetulina radio, tetulina simu, tetulina kintu kyonna kyogera. Ani atulyamu olukwe? Comes and goes as he pleases. Someone who's always alone. So where you been, buddy? Yeah, having coffee with your Muslim friends again? Gw'ate obadde wa? Obadde olabika oyogera n'emikwano gyo? Ono yatulyamu olukwe ono. Ono yatulyamu olukwe. Traitor! You crazy! Oh really? How come every time the rebels turn up? Kijja ky'okuba nti abayeekera batugwamu buli kaseera. Kijja kitya? Oba si gwe otulyamu olukwe? Yogera. What the hell are you guys doing? This fucking traitor Ono munnanfuusa atulyamu olukwe. Lwatayogera. Well, how else would the terrorists know our every move if he wasn't giving them the information, huh? Ono abawa amawulire oba si abawa amawulire baba bakyali abagenda okulya radio ng'eyogera. Yiyo gye yatugambye nti radio nfu. Kumba atulyamu olukwe mulala. Baba bakyali ku olwo nga babayodde dda bonna tebakyalina buddukiro. They're outnumbered and outgunned. Namwenna baba bazedda tubabalira ku ngalo outnumbered. Bakabode bonna bavuddeyo ffe tuli bannanfuusi tesobola kuva ku mugagga atuwa ssente mwana mugenda kufiira wano. Right? Perhaps now the American government will be more willing to trade off my brothers in arms for these. Naawe kiba kikiriziddwa Abamerika okulaba nti tuwanyisiganya abaganda baffe abakwatibwa balina naffe okuwanyisiganyamu nammwe. Awo kijja kuggwa. Bwe kiba nga si bwe kityo tugenda kuttako omwomu obutuusa lwe tunaabamalawo. Mutambule. My reward. Select. Asaba njawulo ye. Enjawulo yeeyo. Yagwa ne ku radio bweda kwaliramu banno olukwe. Abadde asaba njawulo ye bamwadde musasi. Olaba obunnanfuusi. Ogenda n'olya munno olukwe ne bakusuubiza omuwa obutwa oluvannyuma nnyo omala omutta ate ne yakugamba omuwa obutwa atandika kwogerera nti ndaba gundi oyo yatta gundi. Toviiriddemu awo. Kale ebintu omala nga byetegereza ng'oweeramye okukola ekintu ng'ekyo. Ekyobutemu tonoolira.
It was nice serving with you, sir. Give away your DVD collection just yet. Bagenda kubuuza ebibuuzo naye ate waliwo byolina okuddamu ebisigadde nja byeddiramu. Omulaba gwe batwala kabode n'ebintu byaffe babitwalako wano tusinga twekyanga twekya. Tubawuleko lumu. Last chance, General. We can still save some lives. Like I told you before, this has gone up the food chain. It's not my call. Well, make it your call. Send some birds in for a flyover. Maybe they'll find something. Or maybe they'll get shot down. Without proof of life, we're dead stick. Bwabaawo nga tewali kye bayita proof of life ebisigalidde abo tebakyalina mugaso basooke bamanye ekikala kikakasa abavuka bakyaliyo bababonyaabonya olubonyaabonya ne basingira ddala kubonyaabonya mukulu kubanga ye kabode ate yakulembedde ekibinja kino bamubonyaabonya batya busa amasannyalaze nga waliwo n'amazzi tunuulira. And why? Why the torture? It may be torture for you, but it's pleasure for me. You like to bomb countries you've never even been to because you don't like their policies. When will you ever accept the fact? Kaakati omukulu n'agamba nti abantu mufiiriye bitabakwatako oliigadde n'okukkiriza amazima kuba mwena mugendera mu bakama bammwe naye temumanyi kikigenda maaso. Lwaki muli eno mufa? Lwaki muli eno mubonaabona? Mugende ku mazima munaamanya ddi amazima? Al-Qaeda yabalayiza. Because the camels can't handle it. So waliwo akozesa obukojjukojju ayagala okusumula banne abakosezza atya tunuulira we byatuuse buli omu alina kuyiiya bugali maaso ne bugali bindi bino bwemba si butaddeeko siraba bulungi njagala akapeeni kano kapeeni kano. Lakia, I will kill them quickly. Kano ke mbadde njagala. Kapeeni kali mu kye bayita bikoni. Bikoni yeeyo bweda gye twogerako okulagira bali abasigaddeyo wawe bali kati bano bagenda okulaba kompyuta yaabwe nga bikoni emaze okuweereza sigino bannange tuli mu kafo kano gye bayita location kati emaze okuzuula wa waali n'akuba essimu. Abantu bano bakyali balamu kubanga omukulu kyabadde amugamba jeno ku jeno ti abantu abo olwanirira batali balamu abaafa edda obaagazaaki ti abantu bakyali balamu kuba bataddeko switch ya bikoni naye tulaga we bali kanaffe tulina okukola obwangu okutaasa abantu abo. Choppers in. I don't have orders to do that. Kati basaba helicopter zezo chopper basobole okugenda okutaasa abantu abo sisobola kugondera tteeka litandagiddwa kuva mu bakulu ku liryo era ekyo sikikozesangako kyakuweereza nnyonyi baziteeketeeke. Hueys, fully loaded. Babalagidde okugyayo ennyonyi ng'eri full loaded kugamba ng'ejjudde ebyokulwanyisa balumbe nga tuwali kye bagenda kusaba kale baziteekeko ebyokulwanyisa n'abagobaga baazo. Take them out. Kill them all.
Labas dun! Dali! Vaayo. Twabagambe tugenda kubatta kinoomu. Vaayo. I am tired of this game. America, I will kill one hostage every hour. Starting now. Ngenda kuttayo omu ku bawamba omwomu buli lunaku era ngamba kuba n'abasibe ntandika na kati oye senita gwe tolina kunziramu nga ntandise okukola kyenjagala. Agalula kumbe helikopita ziyingiddewo ze bayita chopa wangi ziyingiddewo kati buli omwalaba eryamuleese ekyo ki buli omwalaba eryamuleese misairo kaboda abayiwa kaboda akuba bukubi kabode kabi komando deadly komando ali deadly oh. Attention pilots. You are not authorized to engage the enemy. Bwato jeno yabategeeza nti ba pilots mwena mukkiriziddwa okuyingirira ababanda mu bookye buli kasonda kona nti kale ssebo katubayingirire. Base, hot LZ. Multiple SAMs, light artillery. We cannot extract. Repeat, cannot extract. Over. Request permission to re-engage for combat maneuvers, sir. Is there any possible pickup? Baba tegeeza bakole kisoboka kyonna okulaba engeri gye bayinza okutaasaamu abali ku ttaka awo. I can't risk you hitting the hostages. Unless the hostages are firing at me, sir, that's no problem. I can tell who's who. Kapaloti agamba nti asobola okwawula ani abayingiddemu wekyetaagisa kyonna ajja kukosa eryanyi y'emmundu ekikaluubirizibwa mu dakika 2 ajja kuba muzeemu ng'amuweereza obubaka katuyingiddewo ssebo atali kwebuuza ku muntu mulala yenna. Roger that. Okay boys, let's light them up. Kale tubakoleeze light him up kaka tubatandike ne babatandika. Abadde wano gwe ssebo nze obadde weekyangirako nze gwe weekyangirako gwe naawe oli kabadde nga nze buli omwalagamu n'omwoyo
ate gwe nawe yegwe kwata omugere gwe ekirwana mukono saya mukono teri kwezinga teri kwebuuza teri kunnyonnyola wabula kwekuba bwekubi wangi nawe kwata esasi kwata ate mu bosi we bintu byakweraga omwoyo Andrew! Let's go! Kakati mzee tugenda nange mbuuza gwe ffenna tugenda onagera okuyisayisa amaaso ng'agamba nti wano waliwo wetusobola okuyitira ne tuuka ku mugga tusalinkiriza mu nnyanja ne tudda ku beesi yaffe kinaasoboka abaayi nga temunakuba nnyo sasi tetusobola kudda eno ne tuyita wano mujje tugende But you said there was a way out of here. Ugambe nti waliwo ekkubo liino olwaggulawo ekkubo bayite manju eno basobole okudduka abaayi waliwo ekkubo livumbuddwa naye ng'ekiri eri naffe twagala kukola kkubo tudduke nti apaana bano sibalikaawo nkyakuba I told you, one man can make a difference. Nagamba nti omusajja omu asobola okweriira ennyama ye kakati kanjiri eno ojja gyerya nti nja gyeri kale naawe genda nesasula kye bakola famire yange genda ndi malirivu ku nsi sina kyenjagalako
gwe genda. Go, follow me. Mwangwe. Ekkubo lirino tugende. Labano bamuzeyi senita yoyo. Gwesebo. Wali mukwate sulanse mwana. Wewe naleta shida hapa. Kamata. Abantu bakanyaga. Bakuba. Omanyi yewaddeyo kufa. Yewaddeyo kufa n'omuntu. Kabode. Asigala kabode. Nawe ukwate ekisonte. Wagala kunsala. Gaweddemu anzise. Abaye. Sajja akubye mundu eya buli kika. Akuba mundu okwetaasa bamujiridde. Bangi nnyo ddala. Ekiri wabweru. Al-Qaeda. Nego America gwenti gwa Al-Qaeda. Ompulidde. Muzeeyi agenda omutomeza omutwe. Kumbe kapini akajeemu teki? Kajeemu genda ogweru. Yatulika n'omusezi n'asubwa ennyama. Omusezi yasubwa ennyama kubanga ennyama yasojjwa yokka neggwawo. Gaweddemu neeweeyo obukojja buubuno akalimba kankajjeyo nkabaweereza. Abaayi abooluganda abakyali bangi. Ye kiki okufa kumu n'okuzaalibwa kumu kaakati abooluganda sigenda bw'omu atuyiridde kibuno buno butunda nga butunda yabayiira obutunda nabo ne bagabana ku butunda. I have a visual on our cargo. Touching down for extraction. Abaye tutuno. Bena bano bazitwala sipiidi. Abaye tebatuulidde. Mugezeeko okudduka banaye mugezeeko. Ayankoye. Abo bakugamba nti asigala talaama. Kubanga osobodde okuwona essasi wali. Baganda bange baadooyi batuuka butuusi. Al-Qaeda asigala talaama. Kozesa emisinde gyo. Gezaako okulaba nga weetaasa. Oyingira ennyonyi. Bw'otalinnya nnyonyi osigadde. Bw'otayingira nnyonyi osigadde. Nze ntuuse. Nange ntuuse. Kati abajaasi beerabirire. Tugende. Abajaasi beerabirire. Ono n'ayiwa. Asigala talaama. Simbula pilot tugende. Kabatwanule waggulu nkiwedde. Settinga. Mama nyabo. Wansi awo wabadde tewaviika. I may only be one man, but I'm gonna make a difference. Yamutegeeza ndi musajja omu
naye ngenda kukolawo ekyenjawulo. Omusajja omuteerira nnyama ye awo gwagenda ajjukira byamugamba n'amulekera ekisaawe ekyo. Eyo eba yebadde bikoni mukwano ozijjukirirangako nze ngenzeka. Twaleka abaana balenzi nga boolekedde nga bazeeyo muka era abatwala abakulu be baali bajja okunona ne firimu erabika ng'etuuka bweti ku nkomerero entandikwa yaayo okuva mu Keke the Best ku Ntebe Road ekajjansi weewoka awali library ya Keke the Best tewali walala ku luguudo lw'Entebbe. Oba oyagala DVDs oba video tapes byonna bisange mu Keke the Best ekajjansi ekali nateera.